Segirinya bajja kumutta kuba kitegeeza abatagala musango guwulirwe Segirinya is a key witness bajja kumutta. It is in the interest of Segirinya and his family omusango gukole ki guwulirwe kubanga Segirinya zakola bwa lwaki yono mulala simulwadde oyo key witness wa government Alani era bana ba government bakola ensobi they should learn it from today nti omusajja omukazi ali suspected okutta bawe Katonga bamuteeka mu nyumba ye under house arrest kubanga yagamba nti ali shocked lwabawo okufa yatakatanga tebamunyega ofayo kiwanda nabagamba nti gavumenti ya Uganda eyige enkola entuufu nze mirundi ntwala mu kkomera nfa tumolo nti bankozesa ekyapati abasibe Katikkiro wa Gundi ekidoli nkiwalampe airudayi. Yes, nkulamusizaako nate we balekwe kumira ku mayingo gano aga UG Update TV ngera okola kyamaanyi nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza kutegeeza nti nno kyokola kyekisinga mmwe abali e Kenya, abali Nairobi, abali e Qatar, abali Oman, abali Saudi Arabia, abali South Africa, UK, USA mwenna mukolera ddala ekintu ekyamaanyi ennyo. Nagambye gwe agala otweyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu kijja kuba nga kitwala direct wali eri obeere ng'otufollowinga gwe mukwano gwange ali eyampuliriza naye teweerabirako na mukadde kajja okuyambako okuleetera notification message okubeera ng'oli alert buli information gye tuteeka ku UG Update TV obeere nga gwe asooka ogimanya ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Kitalo nnyo nti okufa kwa Segirinya naye akatambako kakulambika engeri omugenzi Tamale Mirundi gye yali alaguddemu mu kufa kwa Segirinya. Yali olwedde ye ekirangirira nti Segirinya agenda kuba ngattibwa okusinziira ku mbeera yaliwo ne munne gwe bagenda naye mu kkomera nga ye alabika bulala ate nga n'ono alabika bulala. Kitegeeza ki? Mu bufunze Ssewanyana ateeka okuba ng'alina ky'amanyi ekiri mu emabega w'okufa kwa Muhammad Segirinya nga bwe twagambye nti nno Segirinya tawumula agenda kuba nga asigala alwana kakirabika Segirinya okulwana kutandise kubanga bw'obujja ogoberera ebintu byonna kikulagirawo nti nno Ssewanyana ayina ky'amanyi ku buli kyonna ekigenda mu maaso era n'enteekateeka zonna zaakolebwa ng'amanyi gwe mukwano gwange. Simanyi ngeri ki ggwe gy'olowoozaamu ku nsonga eno. Okusinziira nga w'obiwulidde omugenzi wa Birambise nja kusaba ojje mu comment section obeeko n'ekyotangaaza otangaaze bannayuganda okusinziira ggwe nga w'obiraba nga w'obitegeera. Bw'agala otweyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba osobola bulungi nnyo tweyungako. Mbaagala nnyo mwebalekwe kumira ku UG Update TV mweraba.